Enfunda eziwerera ddala tuzze tulaba obutambi obutambulira ku mikutu gimugatta abantu ng'abawala balajana mu mawanga g'abawalabu olw'embeera gye bayisibwamu okuwuliriza emboozi zaabwe nga bano bakukusibwa bukukusibwa okutwalibwa mu mawanga gano nga bava kuno. Ennyonyi buli egwejja n'emirambo gy'abaana abagenze ku kyeyo tugenda kusigaza ki mu ggwanga. Wadde ng'ebitongole ebikuuma ddembe bizze bikola ekisoboka okutangira omuze guno kyannaku nti gukyagenda mu maaso. Kati olwaleero abakuumaddembe mu disitulikiti ezikola Masaka bakuŋŋaanya okubangulwa ku butya bwe basobola okwongera amaanyi mu kulwanyisa omuze guno. Tutuukiriza omulamwa ogw'okubeera nga tulwanyisa ekiyitibwa human trafficking ogw'okukusa okw'abantu. Adumira poliisi mu bbendobendo lya Masaka Alfred Bangambaki ategeezezza ng'ebikolwa eby'okukusa abantu mu bitundu by'e Masaka we byeyongedde nnyo era ng'abasoba mu 100 be banunudde. Twasooka ne tusevinga abaana abawera 200 n'omusobyo ate ne tujja ne tuddako ne tukwata abalala enfunda eziwedde nabo nga balonga mu 100 era bwe tumala obbakwata tuba reintegratinga ne tubaddiza bazadde baabwe oba eyo yonna gye babeera nga bavudde. Bangambaki ategeezezza nga bano bwe bazze balimbibwalimbibwa okuweebwa emirimu emisava ng'akamu ku bukodyo bwe bakozesa okubakukusa. Babakukusa mu ngeri ya kubalimbirira nga babagamba nti balina bye babasuubiza ogenda okubaweereza so ng'okukakana nga bagenda okusanga nga babatwala mu bikolwa ebirala ebitali ebyo baali bababuulidde. Wano waategeerezza ng'omusomo guno bwe gugenda okuyamba ennyo abasirikale mu kulwanyisa ebikolwa bino. Naye okusomesebwa kw'olwaleero kugenda kutuyambako mu ngeri ki gye tukwatamu obujulizi na ngeri ki gye tusobola okubutereka obulungi okulaba nti obujulizi obwo tebwonooneka. Abakuliddemu omusomo guno ab'ekitongole ki Okowa Refugi bategeezezza ng'ebikolwa eby'okukusa abantu ebitundu 7 ku 10 bwe bisinze nnyo okukosa ennyo abaana abali wansi w'emyaka 18 ssaako n'abakyala. Twakanunula abaana abaagala okubeera nga batuuka mu baana 65 era nga bano ngenda kugamba nti bali wakati w'emyaka 12 n'emyaka 16 abasinga obungi ng'era ate bajjiddwa mu bitundu eby'ebyalo naddala mu bitundu ebyo tumanyi nti abantu balina obwavu oba waliyo obwavu bungi. Kalanda wabula alaze nga bwe bakyalina okusoomoozebwa mu kulwanyisa ebikolwa ebikukusa abantu olwa bannabyabufuzi okulwanirira ate abeenyigira mu muze guno ogw'okukusa abantu. Bannabyabufuzi bano eno egamba ate neweebuuza ddala mazima ekiruubirirwa kyeki ng'era bafuukira ddala omuziziko. Okusinziira ku alipoota y'omubalirizi w'ebitabo omuwendo gw'abantu abakukusibwa gweyongera okuva ku bantu 421 mu mwaka ogwa 2021 okutuuka ku bantu 1,200 mu mwaka ogwa 2022 wabula nga batono abavunaanibwa mu kkooti z'amateeka. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.